mu report ya police egambye alien yadduse n'agaana okukwatibwa naye tuli mu kugezaako okunoonya tulabe nga tumukwata olw'ebikolwa bye yakoze eki bye yakoze police statement yefulumiza yes kati amaze n'agenda ku police ekatwe yetwala ndoza ne yetwala nga ategere ntibagenda muno because ategere nti kye yakoze wabaddewo ki waliwo omusango ye yataakinze bamuvunana malicious damage basobola muguze moloka ya Bajjo kuba kati alien tasobola kugamba Bajjo nti gulire emipiira because ye yalumbye okitegeera ye yataakinze talina wagambira nti ngulire emipiira ne kati omusirikale bambi kimulekawa omusirikale yagenda okukafiiramu because bamukozesezza nnyo by'okubagamba sasa ag'okumukumu yadde akuprotectinga mulimu gwe naye yajja okufiira yagenda okukafiiramu bayinza n'omu transfer bakama we n'ataddamu kuuma waawo anti Bajjo yateekawo kamera mu kifo kye kyonna yateekawo kamera abaala bayingira security kamera zimonitalinga buli ayingira engeri gye waliwo ki parking era Bajjo ye yatadde kamera ezo zalabe motoka ya ngeyingira straight netomera ya Bajjo kitegeeza yazze n'ekigendererwa nga kyakola ki nga kyakutomera nti accidentally singa Bajjo yabaddemu ng'atudde mu maaso yabadde amumaze kuba tonede luggi lwa driver okimanyi oba basobola n'okuggulako omusango gwa attempt murder otomedde luggi lwa driver oyagala kutta driver kuba ekigendererwa ekyokutomera emmotoka sooka otubule kiba kigendererwa ki ng'omuntu kitegeeza ozze kukola ki kutta ayino tomera luggi lwa driver kitegeeza oyagala kutomera kutta akoze eki ali awo avuga emmotoka eyo essaawa eyo nti yo obwongo bulaka bwamugambye Bajjo lirabika mweri lirikoze eki litudde notatomera buutu sigama singa yaganye okusiba twalage kale yavudde emabega netomera buutu kwemukadde parkinze bwetu bulemi nga omuntu yenna wave n'asobola kutomera ki mabega naye asamatala n'akola ki naye yagivuze bulungi n'agenda atomere ki oluggi lwa driver kitegeeza intention zabadde za kulumyani driver oba ali mu kifo kya driver essaawa eyo yabadde ali mu mmotoka essaawa eyo kyekigendererwa kya video bw'oba ogikoze eki bw'oba ogitunuulidde n'embeera ya Segirinya mbi nnyo nasembye okuwulira jjo nga bamuddusiza Lubaga ng'embeera etabuse nga bamututte Lubaga mu ddwaliro era wenjogera ali Lubaga mu ddwaliro Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3 mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus munya 377288982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Enanetegekewa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Morris Cakes and Events Limited, bakola cakes is a birthday okwanjula baby shower, bridal shower, mobuli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero
tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nze lujja omulungi atulaba nga twakadda okuva e Dubai. Yes, obulamu bulungi nnyo e Kampala si mbubi naye nga ne Dubai twanyumiddwa okutwaliza ewamu. So tumugamba mutya bannaffe betwalese Uganda, mugamba mutya betwalese Dubai ne UK gye tujja mu kaseera katono nnyo. Ogendo lwaki buli ave Dubai adda UK? Kakala bwe ave Dubai agenda UK. Nawe ko vude Dubai odda UK. Andi kyokola osooka kwegezaamu mu ssaawa zino ez'omu bbanga ettaano nzisobola nga tonagenda kuzirya ennyingi. Ennyonyi eri etyo maye kati nze nabadde nkolako ne interview. Tokolako interview naye gye njagala okugamba obulamu bunyuma mu bbanga. Makko linnya ku nnyonyi. Rujja totandika. Ngambire Dani Mukisa alinnye ku nnyonyi. Saagala obenga abo otandika okudulira be walese Kampala. Ewe tuli. Gwe. Kuli kayo. Navudde muganda wange. Akasana kali kati bangamba kocha nnyo. Twatukidde ffe mbudde bulungi. Enkuba yali yakatonnyamu. So kati ffe twafunye buzibu buno nti sima akasana yesi gye kali naye obudde ffe twasanze bukkakkamu ate nga bayingira winter. Kati nga awera n'olweggulo obutuuka olaba nga bukkakkana mukko owulyako ne kawewo. Nadde nindo okoleyo aka video ng'ako ono omuvubuka eyagenze Canada ow'omu Africa. Owa IC. Nawe nabaddengawo nga nninda akako nga ngamba akalujja kajja ddi nga nninda okaleko gabe naye abo situuka waawo. Lwaki sebbanga teyakabawa? Mundeke mwana. Sebbanga yali alina okatwa yatuwaako eddungu n'enfuufu ng'ali mu ddungu eyo yeebikkiridde. Naye ekirungi ekiriwo nagenza olinnya ennyonyi eno nga nagizirinya dda. Musiraamu akkiriza kulimba. Ate nnimbye nti wazirinya dda. Tewaliwo abantu abadde bamanyi nti lujja alinnya ennyonyi. Neda kati kankubulye bwe kibeera. Kakalamu walinnya. SB for Ibula ne balinnya. Nange mbadde. Kayiteza nange nalinye. Kati naye walinnya ennyonyi. Nalinye dda. Kale wagenda gamba ne Makko temuva ku nnyonyi. Naye nga bagamba lwa lujja. Okitegedde. Kati ennyonyi banne ffe twazirinya dda. Era Makko wano waali. Nalinnya dda ennyonyi. Passport yajjula dda kati eno empya gy'anaaba afunye. Mwe mujja osooka staff. Makko oli bulungi. Ndi bulungi alhamdulillah. Mwazi Dubai njajja kunyumiza olulamba. Zira buzibu. Twetaaga tutula olunaku kulamba ng'otunyumiza. Kubana kulaba olamuza amamotoka abo ogendako mu mmoolo nga kulaba otambula n'abasajja bawo olaga ab'empombo simanya wa ng'ogenda olaga buli kifo ne nga ne nkugamba ogendeko eri naye n'ogaana. Nagamba nedda oyo Kampala olaba nalemererwa okutemesa. Sisobola genda bweru. Ate ntandika emizemi. Nedda waligezesezzaako. Nedda ssebo nedda kale bwe ndiba ngenze naawe. Tujja bigezesa. Lwaki agatubeere babiri? Ati gwe experience teacher. Kuba mbadde njagala ojja ombuulire nti Dubai kiri bwe kiti ab'e Kampala muli bwe muti. Tunyumira kubeera na teacher. Kati osobola okwawula Kampala n'eri gy'oba si. Lwaki oteekayo nze? Gwe wasoose ku njogi. Naye nga mulindire mu maaso awo tuyinza obbakolera enteekateeka banyumiza emboozi y'e Dubai. Makko wanaaba akikuttemu. Njakikwatamu otunyumiza emboozi y'e Dubai. Zitandise okujja. Maanyi g'ennyonyi. Kituufu. Sawa bwe tuli baganda bange. Lwaki Makko nasooka n'atuyisaamuko ku ground ye engeri gye yasigala e Uganda. Asooka atubulira ebintu manyi ffe obeera wakava ku nnyonyi. Oba otwala obudde bungi okutegeera ekiba kigenda mu maaso. Oba tobitegeera bulungi. Oba tobimanyi. Uganda ebaddewo nno ebaddemu ebintu bingi. Mu bbanga lye mutabaddeewo. Ebintu bibadde bingi. Kati ebiriwo olaba baali we bali ne Bajjo. Olutalo we lwabaddemu n'amasasi ne pepper spray. Abantu nga bali equipped. Nkyebuuza bajja akolera ani? Nabeera ne pepper spray. Because si kyangu nnyo okusanga omuntu wa bulijjo ng'alina pepper spray mu motoka. Oba babutunda nga ffe tetumanyi gye babutunda. Ebyo bintu byakwerinda. Security yeyina okuba nabyo. Eza bajja ateekwa okuba nga wa security oba ng'alina gwakolera omunene eyamuwa ebyokwekuumisa ebyo. Because essaawa zino yotambula ku street
kizibu osanga omuntu alina paper spray nena mwewunyiza okudduka mmoloka najjayo paper spray abazina nga tetumanyi bumanya nga ffe tuli mabega poliisi yokka yeyina okuwa paper spray oba magye okubeera naye okuwa paper spray olina kuwandiika n'osaba n'owa n'ensonga lwaki omwetaaga paper spray n'oteekako nti nze Makko ntiisibwa okukolebwa kino na kino na kino I need security for this bw'oba tosobola kuhayalinga musirikale because osobola okusaba omusirikale akukuuma okitegeera kuba bonna bamanyi Bajjo yamugezaako yabeerako n'omusirikale kuba teyamala naye wiiki n'adduka n'addayo kyabatuukako tujja gendayo teyawangala naye wiiki n'agenda kati paper spray waaki paper spray atulaba keekano kabanga dduumu kakuba kalinga kamulali kalinga dduumu bakafuuyira bufuuzi bwe bati naye kakambwe ennyo kasobola n'okutta amaaso si keekano kebafuuyira Besigye ako kennyini kebafuuyira Besigye ne Bobi Wamala beruukali bakamufuuyiramuko ne Bajjo era bakamukubako ebusabala we twali tuli mu mboozi za kyale nga bamukuba paper spray n'aleekaana nga tassa kasaba amazzi ag'okumukumu kati yamanyi obukambwe bwako kati twebuuza yakajjeewa era omuntu wa bulijjo akkirizibwa okubeera ne paper spray ku gulawundi ki awe tukyali byebuuzo bye tukyebuuza tutunulira byabaddewo mu vidiyo bozi babadde ludda waawo babadde wali ku kifo kye ekyamakindye site opposite court emakindye ekyo kifo kya Bajjo kifo kya Bajjo awo Bajjo nga mugagga emakindye okuba n'ettaka lyonna yalipangisa nawulira bagala yalipangisa naye yalifunako lizi ya myaka giwerako kwakolereko naye nga leka teyakigula nti kiki nti kiki bwento bwe nawulira nga bagamba yalipangisa weboleze emmotoka amaduuka ag'enjawulo bucha botiki we wali ne offices za National Promoters Association Bajjo mukulembeze organization simanya organizing because bitya mu National Promoters Association akulya ba promoter mu Uganda wano be bamuko bali kulukiko Abitex na Yendo ne Balamu so batula ne balunywa awe wali offices zaabwe era wobo baagala awo nga bola bantu balunywa wobo mwagala omusanga eri gundi side ze nnyana meyo ye wali offices ze Balamu ye weno ntinda ye wali ki ne radio ye ye wali ne radio ye kati soko kifo kya Bajjo alien we yakoze eki we yalumbye so tulaba alien alumba Bajjo ekyo kisookera ddala alien alumba Bajjo era omusango egumukwatira nti yalumbye naye on the other hand ate naye asobola okwewozaako atya ongambye ekifo kya Bajjo it's a public place eboolezaayo emmotoka yazze n'emmotoka ng'eddugala n'emmotoka twagirabye ng'etomera ate mu kuyingira kwe kutomera kati awo gye emisango gye yakoze eki gye yakoze gya malicious damage gye bakola ki gye bamuggulako kubanga emmotoka yazze teyasibyemu n'atomera eyaani eya Bajjo ne batandika ndowooza akaki akavuyo kaabwe ye mu bigambo bya alien yagambye addazze kulaba ku kiku Bajjo emmotoka yo n'etomera nti amaze ebbanga ng'amwogerako ebigambo so kati addazze kumubuuza lwaki onjogerayogerako emmotoka yo n'egaana osiba teyagaanye kusiba yakikoze intentionally awo ng'osinziira ku ki mu vidiyo katubeerako kyotulabaga mu vidiyo nti kyewasinzidde kugaa nti yagitomedde intention lwaki nkugamba nti yagitomedde intentionally singa yabadde egaanye kusiba bwe yalitomedde yalivuddemu ne yeetonda naye yakulaze yasigadde avuga ki mmotoka ye n'okusinziira ku bigambo bye nga bwajja akola ki bwajja abyogera yakikoledde ddala fujjo byaddala kyovulawo we nasinzidde ne ŋŋamba kitegeeza akakola kakuba nnyo n'okusinga enjaga ate akakola kajjiddewo essaawa ezo anti alien ye wakakoola wankwacyo yali ankwacyo si ke kakoola n'abalenzi be because bw'obanga osula eri waggulu wofubutukira eri waggulu gwe n'ova mu nnyumba yo n'osimbula emmotoka yo ng'ekikulese kutomera ya Bajjo oyinza okuba mentally disturbed ng'omutwe mulwadde oba ng'olina ekikuliko ekitategerekeka oba ng'olinyiddwako emmandwa ng'emmandwa zigambye genda otomere obanga emmotoka eganye ekyokusiba ndoza tukijjemu ekyokusiba tukijjemu kuba yabadde esiba yamaze n'addamu n'agivuga bulungi kuba emmotoka bw'esuula giya bw'esuula buleeki kitegeeza ne giya ziba olumu tezikyakola ki tezikyayingira kuba olina okulinnyako oteekemu naye yakolaze nti ekyayingira ki giya kitegeeza ekyokusiba tulaba waliwo vidiyo eyasoose gye mwalabye dakiika Bajjo we yagiddeyo paper spray mu kwedifendinga then ekiriwo leero waliwo eya CCTV kamera eraga emmotoka anti Bajjo yateekawo kamera mu kifo kye kyonna yateekawo kamera abaala bayingira security kamera zimonitalinga buli ayingira engeri gye waliwo ki parking era Bajjo ye yatadde kamera ezo zalaba emmotoka ya alien ng'eyingira straight n'etomera eya Bajjo kitegeeza yazze n'ekigendererwa nga kyakukola ki nga kyakutomera
nti accidentally singa Bajjo yabaddemu ng'atudde mu maaso yabadde amumaze kuba yatonedde luggi lwa driver okimanyi oba basobola n'okuggulako omusango gwa attempted murder otomedde luggi lwa driver oyagala kutta driver kuba ekigendererwa ekyokutomera emmotoka sooka otubule kiba kigendererwa ki ng'omuntu kitegeeza ozze kukola ki kutta lwa driver kitegeeza oyagala kutomera kutta akoze eki ali awo avuga emmotoka eyo essaawa eyo nti ye obwongo bulabika bwamugambye Bajjo lirabika mweri likoze eki litudde notatomera buutu sigamba singa yaganye okusiba twalage kale yavudde emabega netomera buutu kwemukadde epakinze bweti bulemi nga omuntu yenna wava eno asobola kutomera ki mabega n'ayasa amatala n'akola ki naye yagivuze bulungi n'agenda atomere ki oluggi lwa driver kitegeeza intention zabadde za kulumyani driver oba ali mu kifo kya driver essaawa eyo yabadde ali mu mmotoka essaawa eyo kyekigendererwa kya video bw'oba ogikoze eki bw'oba ogitunuulidde Bajjo teyabaddemu office yes ndowooza yalabye nga batomedde kwe kujja kyovala yadduse naggulawo okugyayo kapepasi kale bamaze ne bajja bamwataakinge walabye abavubuka emisinde gye baakoze eki gye baze nga bamugoba nti in case nga teyabadde na paper spray yabadde ayina okukubwa abavubuka bali eni bavudde mu mmotoka y'emweno wabadde abadde mu mmotoka abalala tebabadde mu mmotoka bazze buzi after ne mu video endala obalaba nga babayitanga balaba bali eri babaga mujje amaje galumbye yabadde mission yakujja kwataakinga Bajjo kitegeeza nti era bamaze kulaba nti Bajjo akola ki waali ekitegeeza n'enkesi yabaddewo ekakasa nti Bajjo waali tumwataakinge wajjukire ewa alien si wala nnyo n'ewa Bajjo kumpi nnyo dakiika 2-3 oba omaze okuserengeta okuva eri waggulu n'ojjana emakindi ewa Bajjo ekibawula ye kooti mwe bagenda okgenda bonna we bagenda okuwoleza in fact kooti Bajjo ali kyemmanga alien ali kyengulu kooti eri wakati awo yegenda okusalawo era n'amasasi bwe gavuze abasirikale b'oku kooti bebazzo okurescuinga nga babuuza lwaki waliwo shooting ekitegeera kati banandowooza abeeno wala bazze luvannyuma ennyo jjukira waliranyewo military barracks essasi lyonna erivuga waliwo military kooti waliwo military barracks waliwo eri kati waliwo kooti waliwo abasirikale waliwo n'abasirikale abakumaali embuga ya Kabaka simanya kati awo wonna neri waggulu kasozi waliyo amagye n'enkambi ababeerayo ku lusozi kireza kifo kyonna kijjuddemu bajasi nti essasi limu lyokuba beebuuza dewa kiki nsonga ki kwikire balina okurespondinga bajje balabe ki ekigenda mu kimaaso because essasi lisobola ovuga ne baga oba musibe yatolose oba yakutte emmundu because waliwo kooti omusibe asobola okukwata emmundu n'atandika okukuba abantu ani abadde agamba shoot kati bano ababadde mu background waliwo yabadde agamba bakozesezza omusirikale ensobi lidako ye agamba awa order yabadde ani waliwo abavubuka babadde bangi abagambye nga shoot mukube kuba awo ndowooza abakolerawo mu eiza abaana ba parking bana aba washing bay abazze nga balaba mukama waabwe bamukoze eki bamusazeeko oba bano abalala balinawo amaduuka abapangisa ba Bajjo akube owa security kati ate awo naye ne bamukozesa ensobi because mu bu incident obutono bwe buto tokkirizibwa kujjayo mundu kuba omusirikale yalaze nnyo obwa unprofessional omanyi kubye mundu otubuulire mundu ekola ddi anti mundu kyakwekuumisa but at a certain extent singa omusirikale obeera ng'oli attacked okkirizibwa okuba singa wabaawo obubbi ku kifo ky'okuuma oba obumenyi bw'amateeka ku kifo ky'okuuma okkirizibwa okukola ki okuba okitegeera kati wano we twabadde alien ng'emmotoka ekyadda Livansi weerumba neyetomera eri okuba emipiira kyabadde kibi okuba emipiira tekyabadde kibi naye amasasi ameka ge yakozesezza okuba emipiira ate emipiira teguli gumu gibeena okuba omupiira gumu muluka eba ogimaze ebale kyatambula ate ebeeragawa kuba gumu gutuule twetaaga kuba mingi naye omusirikale yakubye amasasi nga 3 kyakubiri bakutunulira ne mu incident ng'eyo butya bw'ohandolinga emmundu bakugamba nnyo buli wabaawo akavuyo ng'abantu bali mu kwekalakaasa bakulagira kuba mu bbanga kuba mubire bantu basaasaane bati tokkirizibwa kuba direct bullet mu bantu waliwo yakutte emmundu nenjange eri mu 45 degrees direct ng'essasi jjukira emmundu yabadde encoaching nga singa oli ava eri n'amukwata emabega asobola okwekanga n'akwata twiga omulundi gumu n'abalula buli ababadde awo tutunulire omuvubuka ono alina katinti ku ttiimu ya alien skin nga mumalirivu nnyo oyo omuvubuka ajja kufa
because yalaze nnyo obusiru bungi okwata ote block otakinga omuntu ali armed with a gun ebbuloka mu bintu ebyeki anti ajja kufa mu bumalirivu bwe ajja kufa oyo si yakwata mu nsonga ya katsi yakwata katsi namula yeraba yakubera ne Sandra yajja ne Sandra Liani ku stage azza akola kati so omuvubuka oyo bannaye njagala okubulya abantu abatulaba mwenna wano olaba bakugamba bw'obanga oli mu kifo n'owulira essasi nga livuze bakugamba kukka wansi osooka okakkana olabe ki ekivugisizza essasi nga tonnabuuza kintu kyonna nti lwaki bakuba essasi bakugamba kasita owulira essasi nga livuze olaba ne baba mu kwekalakaasa ne bakuba essasi ogenda olaba nga abantu bakkiridde ku ttaka kati gojjawo obuvumu obukwata bulooka olumba omusirikale abakuba muvubuka oyo essasi nga zze ne bulooka yabadde akoze kye bayita self defense because omwata akinze omukube bulooka omute ng'ayina emmundu abakumuttira awo abantu bangi bafiridde mu bintu by'okusaagasaaga bino bye tutunuuliranga ebyokusaaga bye alien byalimu nettuke abantu bali boni anilule emmundu temanyi boni anilule boni anilule nyuma ku bikonde bwe baba bali boni anilule lwaki bakubye paper spray ne badduka emisinde mbadde manyi ali boni anilule talumwa paper spray balaze nti batya nnyo paper spray okusinga essasi tolabye nti paper spray badduse emisinde spray yatasiza Bajjo otherwise abakubanga tabadde tamulina bagenda mukuba singa kati olubuto lumuluma Bajjo wawonye wana adaga mukuba ebikonde mu lubuto olwo omwana yageze layite emabega eno neŋŋamba Bajjo bamumaze ate abalanga bali mu maaso naye Bajjo Bajjo saabalwanyi naye waliwo era ekisukka naye era nja mugamba ekisajja akireka akyesonyiwe njagala katupimemu mu mbeera before ne kukyabaddewo kiki ekyo ekisobola okuprovokinga alien ne kimutuusa ku kino kwataaka eno bamwogeddeko ngera abalala baboogerako kiki ekyabadde ekyenjawulo ku mulundi guno ekyamuletedde olumba anti kati ataawo alien yagamba Bajjo amwogeddeko nnyo naye alien yatugamba nti yeye kabaka wa intaneti olutalo lwa intaneti teruggwa mu bikonde olutalo lwa intaneti tulina kuggwera ku kitimba kati abantu abasinga tebamanyi nti alien mu njogera ennyangu essaawa eno ali depressed omupimira ku kinti ali depressed lwaki nga nti alien ali depressed nti alien yabeeranga ne booking ezisinga okuba empitirivu alien yatuvugako emyezi ena nga tafulumizza luyimba naye saa zino genda ku YouTube ya alien ayinza n'okuba leero atadde nabadde mukebera jjo nga mu wiiki 2 yakate ennyimba nga nnyanga kuliko ne video no kebera saa zino kwa nerera ayinza okuba ataddeyo oluyimba kitegeeza nti kati obudde ayina bungi empya nnyingi nti essaawa zino obudde ayina bungi obukola effujjo n'okusinga kuba luli alien yabeeranga lwaki obuuza nti lwaki essaawa zino asobola okulumba omuntu nti kati obudde ayina bungi luli yamanyanga nti kati essaawa zino n'okwebaka emisana nsobola okugenda opafominga ekyo kyonna nga alinayo shows zonna alina kubeera mu kukolaki mu kuyimba ekitakyaliwo ssaawa zino essaawa zino twogera ayinza okuba nga ewiiki ayinza okuba mu ne shares 3 naye olinga abeera ne show nga 10 kyogabe kya performance kyakyukamu ebintu byamutabukako dda kyeki kye baamugamba nti waliwo bano abantu abanyigirizibwa beeyayisaamu amaaso abenup kati saa zino kyamutuukako nti abantu bakawano mukolaki tebakyamubuukinga nnyo tuli twabeeranga awo ng'ojja kumanya nti alien ogenda olaba bamutimbye nateete bamutimbye busega bamutimbye kati ekyo kyonna ng'agenda sula ng'akolaki ng'avuga naye kati onoonyayo bamutimba nga tokolaki tebalina ssente zayagala no eno season gye tuyingiramu essaawa zino eyo 11 December ye season abantu basinga okukyakalira ennyo n'okulya ssente tusinga otambulira ne tufulumako ate abantu abategeka ebivulu batunuulira nnyo kye bayita numbers ogattako ki abantu abasinga okujja mu bivulu be bantu abasinga okuba abanaku abagagga bo tebakyakalira abagagga babeera ku Sheraton mu Nyonyo Speak abawuliza ka live music baagala bandi babeera mu bya bandi kati bano abantu ba wansi bano abalumwa abanaku be bagenda mu bivulu gwejosanga nti gulabita ategeka ne bayingira kamiliyoni ategeka ne bayingira guna ategeka alien n'ayingira kati ate be yazoleya bakitegeera kati so kino ne kiddeyo ku kiri nti kati saa zino takyalina booking kyakubiri alien lwaki nga mentally depressed akyabuliddwa okuteekawo oluyimba olupya abantu bwe bawa obudde bawulirize ennyimba abaddaziko anti kati abantu bakyali ku nnyimba enkadde alien saa zino akyali ku nnyimba enkadde na zonna zaatadde talinamu luluyimba lwoga nti kati luno lutukola ki lutulendinga
lulabwa okitegeera kati saa zino alina pressure nti kamiliyoni yakwata oli omwana yali ku security ye ow'eggaza era njagala omunoonyeeko mulungi namulabye ne numbers aziina ow'eggaza Fiki Gaza munoonye numbers aziina kati Fiki Gaza essaawa zino ya trending tambula ekibuga kyonna olaba abaana bayimba banana ne bw'obeera ku TikTok buli omu ali mu kuyimba ki banana tunulira numbers za Alien bwe yatanga oluyimba alinawo akejjo bakayita Red Fidiwo teyatadde jjo nkugambye nejjo namukebedde ng'atadde oluyimba ali Red ku Lutalo kyayimbyeko genda ng'ozikebera olabe weeks 2 nnaku 5 nnaku 10 ayinawo kitegeeza kati ali mu studio akola nyimba naye nga bwazita tezikyakola ki tezikyatambula nayo katwanywedde dda obusibe obwenzi tokolima twende obabulira n'obudde bwe yaluteeredde luno lwa nnaku 10 luno lwa weeks 2 luno lwa nnaku kati mu wiiki nnya emabega ayinawo ennyimba lumu 2 ndako mu wiiki nnya emabega ayinawo obwenzi twende tokolima bwenzi obusibe twanywedde dda Red Fidiwo nnyimba ziringa 6 7 kitegeeza ogabe mu wiiki nnya ennyimba 7 month omwezi ogwo atadde ennyimba 7 naye zonna talina amulukola ki ng'afulumya ku speed anti kyenkugenda kati obudde alina bungi obubeera mu studio takyalina performance talina waayimba yensonga akyasobola n'ofuna obudde obujja bulwana alumbe Bajjo kati jjukira omuntu buli wabeera nga ali depressed n'akulaba ate ng'omulemeddeko olemezzaamu omwogerako atuuka ne yeekyawa kati kyekyali ye ne kyakola ki kyaliko ataaka eri ku ekyo akyalwana kudda ngulu akole music w'abantu badde bamutegeera okitegeera akole ebintu bye ate gwe omulemeddeko bw'omukuba kati Bajjo alina kye yakola nga balina ebbalamu Alien yazannya omuzannyo n'ebbalamu ne beefuula nti alina gy'atayimbye ku kivvulu simanya bazzeeyo ssente basobole omuzza muki mu bantu nabadde mulaba kiro ng'agamba mbu n'erinnya lye Alien waliwo eyali registerinze eryali yenna ekibiina fango waliwo eyakirigisitarinze kati so alina ebintu bingi kuki ku mutwe ebimulumya omutwe byalina okusolovinga kati Bajjo mbadde mpulira ayita Harriet Sikati anti kati government kati ebyo byonna bimunyiiza nti amuzoya era aba ali kuya ate waliyo Harriet Sikati gwe nayo Harriet Sikati gwomanyi entalo za social media ozimanyi kati bwenkera nengamba Caviton Dogo ngokimanyi waliwo Caviton music kyezamba nvumye gwe nengamba mbweze za Caviton Dogo tezina kye zikolokola bukozi interview za kisiru mba siri kumwe bemba bamvuma kagamba mu mateeko bawe protect manne protect nezikogeddeko ku internet audience yebe manye etegedde ani gwendeetere saawe eyo de Caviton gwendiko gwenkola kigwenkuba kati je Bajjo kyabadde akola kati jukira Bajjo abadde yegasse ne kaye Abitex bonna bali ku Alien bavuma buli ekiberawo mu Nuupu bamaliza bakirese wani wa Alien nti mayinja Alien yagobya mu kisomula mayinja ne mayinja najja nakola nange sikwagala gwa Alien bigayi bamuwadde second chance Alien twakugamba kata bigayi bwatulendinga ate nga naye bwascrollinga abira abantu bali mu physical fit bali mu biki mu bya bigayi kati so natuuka mbambi ng'akoze eki ng'anyiize mu mutima kati n'okukola ekyo kati ate biri bye tugamba abantu ebiseera ebisinga obusungu bukozesa ensobi kati mu busungu bwe yakoze essaawa eno ali ku poliisi ali poliisi katwe ne Bajjo babayise bakole statement ku ki ekyabaddewo mu lipooti ya poliisi egambye Alien yadduse n'agaana okukwatibwa naye tuli mu kugezaako okunoonya tulabe nga tumukwata olw'ebikolwa bye yakoze eki poliisi statement yefulumiza yes kati amaze n'agenda ku poliisi ekatwe ndowooza ne yeetwala nga ategere nti bagenda muno because yategere nti kye yakoze waabaddewo ki waliwo omusango ye yataakinze bamuvunaana malicious damage basobola omuguza emmotoka ya Bajjo n'agula emmotoka endala si luggi talina gula luggi aso anti Bajjo asobola okuga emmotoka yange wagyonoonye njagala mpya mu malicious damage omusango byonna bisoboka muyinza okuteesa anti ye asobola okugamba nti emmotoka yange badde tegololwangamu Bajjo tulekangamu tujja gula luggi asobola okuttunka naye naga emmotoka yange badde tekola ki tegololwangamu kuba kati Alien tasobola kugamba Bajjo nti gulira emipiira because ye yalumbye okitegeera ye yataakinze talina wagambira nti ngulira emipiira ne kati omusirikale bambi kimulekawa omusirikale yagenda okukafiiramu because bamukozesezza nnyo ensobi okubagamba amasasi ag'okumukumu yadde akuprotectinga mulimu gwe naye yajja okufiira yagenda okukafiiramu bayinza n'omuwa transfer obakama we n'ataddamu kukuuma waawo because bagamba omuntu bwakulagira nti shoot no shootinga kitegeeza bakugamba kuba muntu wadde osobola omukuba oda zijja ku muntu
kati ate omusirikale order ina kuba from above. Ani yabadde above yabadde amuwa order y'okkuba. Oba boss we. And your boss cannot be your above. Your above is your above wa ina kuba mukama wo mu hierarchy. Ne mukaseera aka I think boss yabeera mukama wo. Anti mukase abo office abaku dropping ku mulimu banajja ddi bakuwe. Anti we baba ku dropping kati ngoli wa seculiko. Bakuwa ebiragiro ku ddi na butya boyina okukozesa emmundu. Kyovala ne baba banyuse amasasi baddayo ne bagabala. Kati awo gafulumye. Bajja kubalira bakubuuze skafo kye yabadde ino okukozesa eyabadde okwetaagisa okukozesa amasasi gano gonna. Nkulaba. Okitegeera? Bakubuuze lwaki wabadde okwata bote mundu ng'ogitunuza mu bantu. Wakati tuse n'agikwata bwati ng'agitunuza mu bantu. Kagasembera ye tonsemberera. Tekikkirizibwa. Okitegeera? Bakugamba omuntu mugambe yimirira. Ayimirire. Bwagaana nti singa badde bamwatakinze na bulooka eyo tugeze ngo batte binnabaawo osobola nti omusajja adde agakunkuba bulooka singa kale yagakubye nga bamaze abaana okuleeta amabulooka we bagaleetedde omusajja adde agenda kunkuba na bulooka. Okimanyi ate era abaana abo beebaza nnyo omusirikale because they provoked that man nendaba nga agenda kukuba omuntu essasi. Abaana bali eno. Shoot me I'm here shoot me nenga bye babaddemu ebyo. Shoot me I'm here nga jabwa nga bwe ntunde bwe ndi mu kamera ojo shoot me I'm here nenga Bavumu nnyo. Bana abaana beekoowa dde obulamu anti baagala sanyusa mukama waabwe. Wendalabye n'olinga omu alien yamwejjirayo naye nga takkiriza. Kagamba ekintu kigenze ku level. So gavumenti eyongere ddala okuregulatinga omuddo. Kozi ani yabuuza nti ono omwana yavaawa? Waliwo kaali katambula. Era kaali eri mbuneka kana kaavaawa. Yali Bobi Wine nga naye Nubian. Nti alien yavaawa. Sisuubira nti yali agamba alien. Yagambye ono omwana yavaawa. Then ne alien n'akikozesa ku champion gudo. Mbuneka kagudo kaavaawa. Kati awe weebuuliza naye omwana ono yavaawa. Wa ghetto. Muyaga. Ghetto youth. Naye anti ebintu byakoze bijja mmussa. Ate byongera mmukuba. Ayagadde nnyo kola stunt naye zisusse. Kyogaba kati no wetutunulya stunt wano kikyolabanga stunt nga tugasseko nekiri ekyabadde mu Arua ekyempitambi. Ate yabadde empitambi ekyo nsobola omuweza nti yabadde empitambi. Era abali ku internet nabagabe balekera okugaba amawulire amakyamu. Egwe ebisooto abantu babyesimulira ddala ng'owulira nga awunyirirwa. Anti kati olaba tubasaba kukuba mpitambi ne bakusiimuula. Tomanyi nti oba oyongera gisiiga oba oyagala kuwunya mubiri gwonna. Bwe bakuba empitambi ojjamu bujja ssaati n'osuula oba tokyalina kyogyetaaza osobola n'okugyoza. Kati owa vesti ayinza okuba n'essaati awo. Nedda mu mmotoka ati yabadde adda waka kale ng'amaze okuyimba oyo muyaga ne bw'aba tayambadde essaati ani amugambako. Asobola otambulirawo si mukazi nti oba yadde atya kulaga maki mabeere naye gwe bakuba empitambi ogisiimuule bw'oti omanyi kyoba oliko. Nende bisooto byanneewuunyisizza ng'omusajja alina engeri gya ng'olabire bambi bamukubye ekintu mu mugongo kyayagala okulaba. Byabadde bisooto. Byo byadde bisooto si mpitambi. Tosobola olaba ne weguba musula era essaati ojja munzigye. Ogende mu moloka nga wawusiimudde otuule mu moloka n'empitambi ku ssaati. Vesti eba ya mmeka eyo gy'otasobola kufiirwa. Mbuuliraako vesti eba ya mmeka ssebo. Vesti za bulijjo. So kati eyo abantu bamukubye ebyo ebisooto kyonna kikuzaayo. Bamusiize mu ssanyu tukitwale bwe tutyo. Naye wano it's a stunt because lwaki kyeki kifuula stunt yakikoze akiraba and it was planned by himself. Najja yazze lwaki nga nti adde stunt because buli gyazikola n'alumba nobati ne beekwatamu ebyekiyaaye n'alumba gundi ne beekwatamu ebyekiyaaye which is okay. But this time around gye yagenze okukola stunt it was beyond. Yasanze olitali ku byakola stunt naye n'amukolako stunt. Yasanze stunt master naye n'amukolako ki stunt. So kugamba alien nze ngo buli buli nsonga ezibaawo ezifaanako bwe ziti muzeekuusa ku stunt. Palaso era twasooka gamba stunt obijjukira nga kyakabeera bo bagamba batya nti kyali kyaddala baamukuba ddala. It was a stunt. So stunt. It was stunt. Anti ye yakiyiga nti music atambulira ku bubadi. Tukole bubadi.
yaddayo ku biri bye twalabanga edde ebyaba Chameleone ate nga byo byali bya Rio nti bamumenya amagulu n'omulanga ali mu kagaali kati ate byono si byaki si bya Rio okitegera addayo ku biri nti bebekulu bamukubye amasasi wano wansi ku nnaku mati byalimu nti kati unono bagakubye eno nti ayagala naye atuuka azimbe CV agambe byonna bye wayitamu nabiyitamu nange bankuba ku masasi nange bankola bwe batyo naye omwana ajja ali mu kuba mu kabina kavunde abenga takyasobola kwambala buno obwo bwayambala bushoti nze nkubuulira mazima because nze simanyi ebiseera ebisinga omuntu bw'olabanga nga hype ekendedde weetaaga bwetaazi kuddayo ku drawing board obale omanye wookoze ensobi you correct them odde engulu naye olowooza omuntu asobola okubeera ku piiki paka asobola okubeerawo Chameleone taliyo yali avuddeyo nga ya trendinga Chameleone tavangayo I understand Chameleone muyimbi wa amaanyi ngera abalala we bali naye ngamba omuntu okubeera nga gwoliko tugambe nti radio stations zonna zikuba music wa Chameleone nga tosobola bula mu playlist era Chameleone ebiseera ebisinga y'omu ku bayimbi abasinga ozannyibwa mukulu Chameleone towakana lwaki bwe tugenda mu oldies Chameleone agendayo buli we tugenda kyoyagala okwogerako nti buli lunaku obeere nga gwazannyibwa si kyoyogera nti yafunako akaseera ako nga bwe tulaba John Black nti yakafunako Shiba akafunyeko Spice akafunyeko anti kati okiraba bw'ojja n'ogenda ku peak kyeweetaaga okukola kye bayita maintaining osigaddewo otya okitegedde kati bonna abo boolaba abazze ku peak balemeddwa okumaintaininga n'okustabilizinga okitegera nti bajjanga mata gabimba omulundi gumu bw'ojjamu omuliro ne gakka naye kisoboka n'amata tegabimba mirundi ebiri anti kyekyonga nti amata bwe gamala okubimba gati ne gajja gasigala nga ganomalizinze kati bo we anti kati bo we bajja ate tebakikolera dda nti bo we demand kaavu yaabwe bwejja bweti n'erinnya bakka omulundi gumu lwaki baba ekintu kino tebakiplaningidde tu bafuna kye tuyita urban excitement mwe temumanyi kye bayita nduulu naye gwe omanyi kye bayita enduulu ng'oyimiridde awo wabweru wa geeti yammwe buli muntu yenna ng'ayita linnya lyo lujja olaba kibeera mu bamawulire omuntu n'omulaba nga akubye heat age ensi n'emutegera n'atandika osinga ne press conference nga tayagala kubuuza enduulu eyo nga balinnyako ku booda gwina lujja ate makaŋŋamba ki ekitegeera nga bwatuuka ku event yeetaaga kuba na tiketi nga ye face toweetaaga kubuuza nti tuwasasuddaga lujja yitawo kati ekitegeera kati teebereza omuyimbi atambula n'agenda Arua n'agenda Embaale n'ajja e Kampala okitegeera nga n'ali ekkootidde oluyimba lwaluyina mu ssimu oba luwuliriza ku leediyo naye wootira Spice Diana kumaanyi Spice gayina kakyala kasigala kakakamu banaye kakakole sente kazikukumbe mbana Uganda asigala muki mukakamu kavuyo okitegeera mu bukakamu bwe nalabye Bigayi nga amwebaza yamuyiriddewo omubiri mu mbeera Bigayi gy'abaddemu Bigayi yadimitinze nyabadde strugglinga abadde struggling ekyo buli omu abadde akimanyi Bigayi bonna abasinga Bigayi struggling era ne King Mike struggling akwaye yalemera mwena King Mike struggling sajja kirivinga good life emunyonya ani akulimba struggling ate ani omulala gw'ogamba awo Bafana naye struggling ziza Bafana ne John Black musajja wange mwagala nnyo but is struggling now kati so tuleka struggling twogere ku Bigayi musajja waffe olwaleero ali mu mbeera kinga abantu bagamba mbu tetwalabanga ku muyimbi nga Bigayi ennyimba hit bayite bazuwa bwibudde balimba bali mu kumubuguumiriza ne just alina kukozesa situation eriwo alabe nga afunayo ennyimba nga 2 akomewo mu booking system ayongereyo ennyimba kuba Bigayi yali yava mu booking system okimanyi ekyo nti ne bakutuma omuyimbi badde tomulowoozaako ate kali nze nkuteeka buzere nga bagenda kukuba obucupa mba business man ati kali kyenkolaga kati so mu mbeera ng'eno takola kyamayinja kyengendo sooka omumusaba kyekitya okujja ate n'omala n'oddayo lwakuba ye enkofiira yamutuuse mayinja ye bamwaya Edi Mutwete yamutuuka yamutuulako obutuuzi mami mayinja respect enkofiira tewamulaba yali nga yambadde akatamu bamubikako bubisi
naye big guy yamutuuse kati bosalawo n'ogenda agenda funamu challenges maaso awo tosobola kumala gava mwenale munoloza nti ogenda kugenda weeyagala odigide no kiki ekituukawo bajja mu frustratinga ne mayinja yali asazeewadde but he was frustrated tokimanyi nti ne moloka bagimutwalako gye yali afunyawo ennene ng'eyaba kusaasira n'abeera frustrated nnyo biki ennyumba yiye eyagala genda kati mu buli ojjukira yakubira akayimba ebya bizeemu mayinja yali akomyewo ebyaddala kati awo ne bamufrustratinga nnyo n'atuuka nga talina kyakkola n'akuba muzeeyi bakuggyako buli kye baakuwa ndoza biga emmotoka ye yafunye bufunye accident tebagitutte kati big guy alina omukisa munene nti essaawa zino akyasobola okufuna abantu abamulwanira ku social media ku internet kati kyova nga nti akozesa omukisa ogwo nga bakyasobola okupushinga music we kyakubiri afunye advantage nti abadde alwana ne Eddie Kenzo kati afunye abagenda omuyambako okumuvumira Eddie Kenzo okitegera kati ebyo ebintu bingi big guy byagenda okufunamu tuli Eddie Kenzo abadde amuvuma bwomu okitegera kati afunye ejje erigenda omukola ki omuvumirako ngambanoza biga yesonyiwe Kenzo ntasobola mwesonyiwa kubeera buli omu alina okuba ne weyeekwata azimbira awo agende gy'alaga manyi kati kino kimumala wano kati afunye waabuukira era ajja kumukoona talina mmuta kino kijja kutuuka kiggwe nga wali waalina okubeera jjukira kati abenup tebaagala Kenzo okitegeera kati gwe biga webanga oli eno mu NUP buli wovuma Kenzo bagamba NUP bavuma kikenzo era kyonna kiba kimuzaayo kimuzaayo eri kukiri agenda mupatanira ddala naye wano mweno process olabanga Kenzo bwe yakozesa akakisa kaleema nga amuza amututte n'ataawe ennyimba nga nnya sympathy semyekozo kongusimama biki n'ataawe ennyimba nga nnya okitegeera ne zimuvuga awo nadda engulu kati biga yakozesa akakisa kano akube music tayimba ebyokuwana omusajja ebyo namulabye atadde oluyimba nga bawoza lulimu message naye nga big guy time music alina ennyimba ze ezikola dduyiro alina ennyimba ze ezikola dduyiro physical fit si za dduyiro ezo za mujimu ezikuba sho yenewe ne mu dduyiro terukolayo mu dduyiro physical fit era mu dduyiro babeera bakolaki bakola physical fit twalangirira hiti ya husband material na ine tono oyo ne principal n'agiyimba yagiyimbye ekitegeeza twali balimba twaji predicting nti omwana akubye hiti nti agikubye y'amaanyi kati ayongerewo ngezo 3 akomewo mu booking tuddemu mu booking afune ku ssente bw'afuna ku ssente akole ebirala okitegeera naye nga respect manager Roger amubeereddewo mu by'okuyimba obutamwerabiza big guy ali bw'ati nti big guy yo muyimbi asinga okuba n'empisa mu bayimbi e Kampala wano azizi si yali awo waggulu big guy ayina empisa lwakwano tebamanyi big guy ayina empisa anyirira aliro fit ate mukakkamu ebyo byombi mwebazaako aliro fit nti embeera ne bwe yamusubijjako n'ebeera waasi yasigala mukakkamu teyavumako BNUP okitegeera mu bantu bonna abagenze mu NRM bavumye Bobby big guy teyavumako Bobby by the way big guy on a serious note teyavuma teyavumako teyali nnyo mu kuyomba kuno kuli direct okitegeera bamukubira obucupa yagamba nga Kenzo yanteze obucupa yamaliza ga Kenzo yavunteze obucupa ekubulira mwana big guy obadde smart ono ghetto youth waddala asobola okudda era alaba Bobby yagamba mu interview ye yasooka muwa platform big guy awe bajja mu competition kitegeeza ye yali amumanyi kati sobwa abazzeeyo abeere hambo akole byalina okukola ngenda musaba ekintu kimu ebyobufuzi abigende katono bayinza okyamuka ate ne bamukwata ne bamusiba takyamuka asigale nga gyali nga olanga abamawulana ndwe ne bazanya ebyobufuzi byabwe tebabigenda nnyo naye gye bali okitegeera buli lunaku olukera nga balina okwogera ku Bobi Wine bamwogerako nga weki nekiggwa aye tebekwekerera waliwo ensonga big guy gye yayokoonyeeko nti abayimbi baleme kwebuzaabuza bonna bali mu byabufuzi teri muntu agenda kwewala byabufuzi teri muyimbi atali mu byabufuzi lwaki ate bagamba nnyo nti tufere tuli bannabyabufuzi just baagala kuwudiisa bawagizi baabwe nakubalimba okujjako ng'omuntu tategeera agende kuguga akebera ekigambo politics kitegeeza ki era omuntu wagana siri mu byabufuzi sooka omubuuze ng'ebyobufuzi kitegeeza ki akitunnyonnyole ebyobufuzi kye ki tonnatubuulira ebyobufuzi n'ababitegeera bulungi awo oli okugenda nti tali mu byabufuzi
naye bw'aba takunnyonnyodde byabufuzi because n'essaawa zino eno kamera gye tuliko it's a politics. Tuli wano. Yes. Kijja kityo kuba ntunyumya politics. Anti data gw'ogenda okozesa n'okuteekayo ku internet yenna byabufuzi bye biteekawo emisolo gye tuyujjako. N'omusolo gwa YouTube ogwajja byabufuzi. Okitegeera ne ssente z'omu banka gye ziraga byabufuzi. Buli we tuli wonna politics. Kwegamba obulamu bwaffe bwa bulijjo. Byabufuzi kuba bye bifuga eggwanga. Ebifuga n'abantu baamu. Omuntu yekka atali mu byabufuzi okujjako nga tali mu Uganda nga yafuluma yali abantu gandi yeze siri mu byabufuzi byammwe bya Uganda. Ali mu byeri. Mu byeri gyali. N'ate yaleka abantu be. Yaleka abantu be bali muki mu byabufuzi. Naye ababirimu. Naye gwe bokere njano nga munze siri mu byabufuzi. Oba olimba nnyo because buli ekinyigiriza bw'oba ovuga emmotoka amafuta bwe galinnya it's politics. Ba politician be balina olukusa olukendeeza ki beeyi y'amafuta. Sukali bw'alinnya it's politics. Seminti gw'ozimbisa ennyumba yo politics. School fees amasomero okulinnya byabufuzi be basetting ebibuzo bannabyabufuzi. That's why there is Minister for Education. There is Minister for Land ogenda kugula ttaka. That is politics. Katoina ogenda government nze siri mu byabufuzi. Ogenda kwetaaga ekyapa. Process gy'oyitamu okufuna ekyapa land tenure system. Ezo zonna lo zaakolebwa abaani ba politician. Buli lo evuga eggwanga lino it's all about politics because it's zaakolebwa abaani ba politician. Katosobola keera nkya n'ogamba abantu nti gwe toli mu byabufuzi. Just kyoba ogamba abantu nti nze ndi mu byabufuzi naye sibiriimu nnyo. I'm in politics but not direct politics but indirectly in politics. Kyekibalema okwawula. I'm not in the direct politics. Ani ali mu direct politics? Bobi Wine, Geoffrey Lutaya n'abalala. But gwe oli mu indirect politics because otwalibwa politics. Ekitegeera security gw'oyagala baani abateekawo security ba politician. Essaawa zino baali eni bali ku police. It's all about politics. Government yeteekawo police. Ekitegeera kati tosobola kwewala byabufuzi ate ng'oli mu Uganda unless ng'omaze okufa ne tukuziika. Kati jasi abayimbi baleke kwewunza na kwesiriwaza. Bakkirize nti ebyobufuzi baabiyingira dda. Jasi kye baali balina luli ebiseera biri kyali kimu nti bo ebyobufuzi baali bagala tebabiriimu because tewaliwo muyimbi ali mu politics nga we tuli kati. Naye okuva ba Judith babiri bakatolu bwama lwe bayingira politics. Buli muyimbi yenna ne munnabitone yenna yayingira ebyobufuzi bya Uganda. Politics nga sizza abantu bangi genda kuva ku mulembe gwa Byron Kawadwa. Bw'owulira politics ye yabassa ku mulembe gw'abaamini era waliwo abayimbanga. Because ate omuyimbi tukwetaaga nnyo mu byobufuzi. Your voice etuyamba nnyo okutuusa eddoboozi lyaffe ne we litaaliituuse nti nze Makko enaaliyogedde. Gw'oyita mu luyimba lo n'oyimba nti ensi yange si bw'etyo. Kala ngo malo tugamba sigwe David Lutalo ng'oyimba ku bantu battingana ensi yange si bw'etyo. Munze siri mu byabufuzi oba otegeera. Jagala umpe update ku musajja wange Segirinya nga tumaliriza. Ali ku kikati. Nyongera okulaba ebifaananyi ku social media buli olukya nga ndaba Segirinya embeera ye mu kifaananyi. Kale nze kikinnuma ng'omuntu n'embeera ya Segirinya mbi nnyo. Kiki ekitatambula bulungi bamugyayo mu ddwaliro mangu. Era nze mbadde nsaba Bobi Wine, Ssennyonyi ne Lubongo yasibwe bakulembera ekibiina eky'amaanyi Nyanzi bafune ku budde boogereko ne Segirinya. Segirinya baali badde bamufuna obudde ne bamutuuza ne bamugamba Segirinya sooka weesonyiwa ebyobufuzi osookodde mu bulamu because mu buli mbeera yonna obulamu bwe businga. Okimanyi Segirinya akoze kati azitowa kilo 2 nga bino tebisanyusa byendaba omuntu ng'akoze omutwe ne gwenkana ng'eŋŋuumi. Segirinya okubanga essaazi n'empala ayambala yeemu ne kakalaamu. It's very unfortunately. Segirinya obulwadde bumuluma. Nenga medication afuna. Afuna bujanjabi. Asaana addeyo e Bulaaya. Naye ate alabika ye tayagala kuddayo Bulaaya. Ye nga ye. Simanyi Segirinya alinga alina ekintu kyasirikidde kyatayagala kugamba bannayuganda lwaki taddayo Bulaaya. Nze nali awo ekavule nga baggulawo ekitebe nakaaba n'amaziga because nze Segirinya ndudde naye. Era yajja naawo. Yajja n'atuula mu katebe nga tajjaawo ng'omulaba awewuse atuuya n'omutwe alinga gwe baba bakumyemu omuliro gunyooka n'omukka. Segirinya anyooka n'omukka mu mutwe ebya ddala
njogera nga ntya Katonda eyantonda. Segirinya si yoli yabeera nga onaga Mr Update n'ekigambo takyasobola kyogera. Alina maanyi mu ddoboozi. Yenna yerusa alinga omukyotala. Ndoza tekyalibadde kibi okuba nti akyatambula mukko. Ndoza kimuyamba okubeera nga yeetaaga kutambula. Nasembye okuwulira jjo nga bamuddusiza Lubaga ng'embeera etabuse. Nga bamututte Lubaga mu ddwaliro. Awo njogera ali Lubaga mu ddwaliro. Ng'embeera etabuse. Anyway, katusabe Katonda amusaasire ate atongera okusaba buli asobola okuyamba essaawa eno. Beerako engeri gy'onoonya contact ya Honorable Segirinya oba abantu abatambula naye. Olabe engeri gy'ogattako ku kyonna kyayitamu katikati. Naye nga ffe tumutadde mu ssaala. Makko tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero. Naye njagala era okwongerezaako nga mmaliriza. Njagala okugamba abayimbi mwewale nnyo okukola ebintu ebijja okubassa. Master Blaster bw'atyo bwe yafa mu bintu by'okusaagirira. Baamukuba essasi bw'ayiise wali n'agenda kati mufu. Kati buli ky'oba okola kyonna lowooza nnyo ku bulamu bwo. N'abaana bano batambulira ku bayimbi mbagamba mulina famire zammwe ne bantu bemulabirira nga tonnaba kuwoza nti shoot me sooka olowooze ku girlfriend eyo gwe wafunisa olubuto oba omwana wo gw'ogenda oleka eyo anaabeerawo atya gwe ng'amaze kuba bajja kukuba tujja kuziika n'omuyimbi ajja kujja kuwerekere ne after all what is next eri abaana bo. Kati so nze nja basaba babeere bakkakkamu. Ensi si y'amaanyi. Gwatera okuŋŋamba ekigambo ekyo nti Makko ensi si y'amaanyi. Ensi yakutunula butunuzi n'omala birowoozo. Bw'oleeta amaanyi tokola ki? Tofuna ate towangula. Kati so nze kyenjo basaba tukkakkane amaanyi manyi muyina mangi mukubye jimu naye tugakozesa ebirala. Agamaanyi basobola okugenda ne bapootamu. Bwaba yasobola okukwata bbulooka bato n'agitunuuliza omusirikale asobola okugenda n'agikasuka ku kalina nno ate nannyuka ne ssente nnyingi. So kati nze kyenjo basaba abantu bangi bafudde mu bintu eby'okusaagirira abalala balemaliddeyo abalala bafuniddeyo obuzibu obw'enjawulo. Kati sandyagadde ate abo batambulira ku bayimbi babeere bakolatayo damage y'ebikolwa lyaki by'abayimbi. Bw'olaba ng'omuntu ng'ali hamd dduka muviire at least mulinde badde basobola okuddayo nga Bajjo bamusanze ku street nga talina musirikale. Naye olumba otyo mu kifo omuntu w'omanyi nti waliwo emmundu mpitirivu okolewo akavuyo n'ogiraba nako mu yuboni anirule okujjako nga balina nno nabo ekibawaga ekyenjawulo. Anyway, kale oli waddembe okutwala mu kyotwala, oli waddembe okubirekaawo, oli waddembe okunyiigamu, oli waddembe okusanyukamu ku bye twogedde. Era bajja nnyiigamu kuba twogedde kwali eno ddembe lyo. Kale nze lujja ne Makko Williams omukulembeze sayidi ze Kayunga eyo. Simanyi banna Kayunga ennaku zino tokyabasakira gwe teweeyongeddeko kitiibwa. Nzijukira Kawalya we yagenda Dubai yaga Kawalya Isaac Case Uganda's Michael Scofield from Chitalia to Dubai. Tokogeddeeko kongereko kamala okutuuka wali yakatuukako UK weyite lujja from London from NASA ate nno osobola otukiikira oli yaliyo Sofia we Nigeria yasobola otuteekayo lujja in London. owaye byonna tujja kubiraba. Katonda atuwe bwibulamu teri kijja kugaana. Kale n'olwekyo nsaba Katonda abatukuumire baganda baffe tujja kweyongeza Makko Williams episodes zaffe endala ez'enjawulo nga tutemeratemera ensonga nga bwe ziba zitambudde ne bannaffe abalala bonna abanaaba batwegasseko on the way. Ntunulidde okulaba nga kawala kaffe ka Flora nako tukafunirayo sho. Flora mulungi kasobola okutuula ne kakunnyonnyola ebintu kalungi bw'oba okafunye. Simwagala mukunnyonnyola mwagala nnyo mukumbuulira emboozi. Awo bwe tuli so ne Flora maaso awo inshallah ntunulidde okulaba nga naye atujoyininga mu episodes zemu. Okimanyi ate kati mu baana abato be tulina abawala abakola ku TV Flora waali luli twatunuliranga bapulima naye kati tulinawo Flora sirabawo mulala gwolinawo gwolabawo nze okujjako Flora ne Win Success benda bawaaba Win Success we kali Flora waali ate nga ku mulundi guno kyentunulidde kati njagala kutunulira abo be batawadde budde banyooma tukikube tuti kyambuke waggulu mujjawulira n'okwezimbira ababo kuba ekibuga kikaze. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester
ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.